Otyo kale olunaku olwaleero nzikiriza tutandikako n'ekintu ekyenjawulo ky'obadde tolabangako naye nga okyetaaga okusinziira ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda ng'abamagye poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe bakyayongera okutulugunya bannayuganda mu ngeri bweti kankomewo olabe. Webakwasa kyoko bagamba kuba muntu tokuba bwotyo munno omuntu munno Pera mwama Grace, muntu munno. Wait, you respect. Sirimu. Who are you? Back, get that. Okay, bingi ebigenda maaso, bingi ebitambula olunaku olwaleero okuvira ddala ekiro ebyagudde ku izo mwabitegedde mukazi we yamutomedde ne bifaanaganako nga bwe bityo naye nga ntambula na musajja Haji Abudu omusomi w'edduwa mukwano gwange mpuliriza tugenda kutunulira ebintu bingi olunaku olwaleero ate nga byanjawulo mukko okusinziirako ebigenda maaso nga President Kyagulanyi Ssentamu ali mu ggwanga erya America era ono yavuddeyo n'ategeeza nti kaberubaale kabe Katonda kasita akwata entebe 226 kyagenda okusookerako okujjawo bye bino bimanyiddwa nga simanyi PDM simanyi Paris Development Model ebyo mane yane emye tabyagalirako ddala kubanga waliwo ekintu ekyamakulu ennyo ekisinga ebyo Paris Development Model wabula bino byonna nga sinaba kubeera nga mbikuwa video soko jimpere ekigalo soko oliyena bino tukomewo. Munna Uganda laba video eno bino ebigoowa ndowooza mubimanyi bino si bayita ebigoowa babiyita abatya bino bigoowa biki mwabakulya mu kyalo mubimanyi era ndoza mwabeerangako abantu ku kyalo mwali mubalina abakola emiguwa nga bakoona bino ne babikoona ne babyoza then ne balukamu emiguwa kati bannaffe abali betuli mu kuvuganya nabo abayindi abachina sokola bebboye babikola wetegeze bulungi nnyo ka video kano babikwata ne babiteeka mu machine ne biprocessinga ne bakolamu engatto kalabe ka video kano kamaleyo mwana wa mama nze nkugamba kino nja kukyogera ebbanga lyonna era nawe njagala okigambe buli muntu yenna okukulaakulana kwa Uganda tuteekeddwa kubeera na factories omuntu afune essamba y'ennamba eyabino ebigoowa nga abirima ng'ayina ka mashini akabiprocessinga n'akolamu ebintu ebyenjawulo olitageza n'akulimba Uganda okukulaakulana ng'amawanga amalala gabeera factories era ekyo okigambanga ne mutabaniwo okigambanga ne muzzukuluwo ne mukulembezeewo ali ku kitundu okimugambe nti ebyo byonna bye mutulimbalimba eggwanga likulaakulana factories na agriculture kubanga kwe tubesingidde amawanga go gonna gemulaba agakuzaaga galina emirimu emingi industries tulina okukikolako kati tunaba kukikolako simanyi abakulembeze baffe bo tebatufollowinga oba baba bakola ki oba babeera mu parliament ne banywa obukyayi nga bamaze kamba esonyiwe balina entondo bw'obagambako nga banyiiga baagala kubawaana naye nga video yiyo gyetegereza olabe twesabe. Kale kaakati tukomyewo okusumulula bulungi nnyo ampuliriza nkulamusizzaako weebale okubeera ng'ogoberera omukutu gwa AKTV Media Uganda nze AK Master emabega w'omuzindaalo kaakati ennamba gy'olaba mu kala eya yero y'ennamba yaffe ya WhatsApp kwe tugenda okuyita okusonda umbrellas 200 umbrellas oba umbrellas 200 kaakati zino zigenda kuyambako mu struggle fenga ba AKTV Media Uganda tiimu ffenna kaakati nobanga olina obuyambi bwonna bw'oyagala okubeera nga otuwa fenga ba AKTV Media twekunze tugule tiimu tugule umbrellas 200 tuzitwaleyo ku kitebe wali batukube bifaananyi tukwate video ne SG era video tujja kubeera nga tuzipostinga ayagala erinnya tujja kulisoma nekyobeera ocontributinze kakati nno WhatsApp namba yeyo ojja kujja tuwogere omaliza okwogera naffe otubuli ekyo tugamba tulabenga ekintu tukikwasaganya tomanya munnange bwe tuwunzikirawo ekintu naffe tubeera ne certificate yaffe nga weeri naffe tutandikirawo kati wulira President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gye ntandikidde mu ggwanga erya America ono amaze n'akawangamula era n'akakasa n'ategeeza nti nno ye bw'akwata obukulembeze jjukira ono yasalawo dda n'agamba nti omusirikale atandikirwako agenda kugenda ku kakadde ka ssente eza Uganda omusomesa atandikirwako bagenda kubeera mu kakadde ka ssente eza Uganda omusawo atandikirwako
essente zisembayo kajja kubeera kakadde mwabalina professionals kakati mujja kubeera muddeeyo muganda okubeera nga muwa omusajja akalulu muganda okwenyigira mu nkyukakyuka naye ng'ate ffe bwe tuba tetufunye enkyukakyuka nammwe mufiirwa kati wulira ono asinzira mu ggwanga erya Amerika n'ategeeza ensi yonna n'ategeeza n'agamba nti essente ezigenda mu PDM tagenda kubeera nga azikkiriza okubeera nga zigenda mu maaso kasita akwata entebe ey'eggwanga Uganda. Ono agamba nti bingi ebyetaagisa ssente naye nga PDM si y'ensonga enkulu kubanga omuntu bamuwa kakadde ka ssente kamu tekagenda na kumuyamba kubeera nga kamwongerako era ssente ezo bangi balidde ndye era bazibawo okubeera nga bagenda bazigabe mu byalo ne be baziwa okugaba ate tebazigabaayo bayita bantu babwe bafamire zaabwe baŋŋanda zaabwe be batemaatemera ssente zino ne bazibawa. Era mujjukira n'omukazi eyayogera Mwami Museveni bwe yali alina gy'akyaddeko omukyalo yayambala gomesi eya yero wa NRM n'agamba ssente tezituuka baziwa bantu baabwe. Kati bino byonna Mwami Kyagulanyi bye yabitunuulidde n'agamba nti ekyo tekiyamba Munnayuganda yadde n'akamu n'akatono tugenda kukwata essente zino tuziteeke mu masomero abaana bonna abadde basoma obubi mu bino ebya UPE kakati nga bali eyo basibeyo nga bazannya basiba balya buli mawolu. Jjukira nti bano aba UPE be baana abasinga obutasoma mu ssomero oba mu masomero gonna ag'eggwanga Uganda kubanga n'abasomesa babasomesa omusaala gwa buwujjo. Abasomesa basooka kukola mirimu gyabwe basooka kwerimira basooka kuba bulooka basooka kuba tanuulu basooka kuvuga booda basooka kusika kijji kuvuga takisi. Kakati saabwe ziwera 4-5 olwo abasomesa bano ne bagenda ku masomero nga kitegeeza nti abaana be bafundikira nga tebafunyeemu era nga tebasomye kubanga n'abasomesa obasaasira okumuwa emitwalo 4 agakolere omwezi mulamba nga kuliko omusolo gwa gavumenti kuliko essente zino zebabaterekera NSSF kuliko ebikozesebwa obasaasira. Kati Mwami Kyagulanyi omusajja agamba nti ono agambye alayidde n'aga nti nze wentukira mu ntebe mugenda kuwulira nga mweyagala buli mwana wa kusoma. Ampuliriza Mwami Kyagulanyi Ssenkagale w'ekibiina ki National Unity Platform amakya g'olunaku olw'eravudde nategeeza nti Bannayuganda singa banneesiga ne bankwasa entebe mu kulonda kwa 2026 ngenda kusooka nkwata ensimbi eziteekebwa mu PDM Parish Development Model nsooke nzijjayo zijje ziyambeko mu kuweerera Bannayuganda abateesobola kuweerera baana baabwe ku zisetendekero eza waggulu munda mu ggwanga Uganda. Mwami Kyagulanyi agamba kigasa ki Bannayuganda okubawa miliyoni emu. Mwami Kyagulanyi agamba tubeere bamazima nga Bannayuganda miliyoni emu esobola okugaggawaza omuntu miliyoni emu esobola okujja omuntu mu baavu. Tubeere bamazima nga sikwagala nsimbi za kulya. Mwami Kyagulanyi agamba nti nolwekyo atriliyoni eno gye bateeka mu PDM ne bagitwalayo nga naye tesobola kugaggawaza bantu just kuwawugulaza buwugulaza just balowooza nti gavumenti ebafuddeko balowooza nti gavumenti ebalowoozaako balowooza nti gavumenti munange ebalumirirwa. Mwami Kyagulanyi agamba nti naye nedda si bwe kiri miliyoni ey'emu singa tugikwata ne tugiteeka mu byobulamu esobola okubaako engeri gyeyongeramu ku Bannayuganda okufuna ebyobujjanjabi ebirungi. Ekyokubiri singa tukwata triliyoni emu eri mu kusindikibwa mu nteekateeka ya PDM ne tugiteeka mu byenjigiriza esobola okuyambako Bannayuganda abateesobola okusomera ku zi yunivasite abaana b'abaavu abalina amagezi n'ebirooto eby'amaanyi ne bamaliriza siniya ey'omukaaga ne batuula. Mwami Kyagulanyi agamba bwe mara okukwata entebe ya 2026 awatali kuwananya konna ensimbi ezibadde zigenda mu PDM ngenda kuzikyanolinga zijje ziyambeko abaana Bannayuganda okugenda ku universities abateesobola. Ensimbi endala tuzikwati tuzongere mu byobulamu. Mwami Kyagulanyi agamba nti nedda nsaba Bannayuganda n'abantu bonna bantegeere bulungi sigaana Bannayuganda kukulaakulana. Enteekateeka ya gavumenti okukulaakulanya Bannayuganda tetugigaana nedda wabula amazima gali nti miliyoni gye bawa omuntu mu nteekateeka ya PDM okwo konakona kuwugulaza Bannayuganda
tosobola kugaggawaza muntu. Ampuliriza sooka weebuuze. Miliyoni emu. Abi Kyagulanyi agambye ensimbi ezigenda mu nteekateeka ya PDM ezo ziteekebwayo kwagala kubuzaabuza. Bannayuganda balowooza nti gavumenti ebafaako, balowooza nti gavumenti ebalumirirwa, balowooza nti gavumenti munnange ebalowoozaako. Olabe etuuka okukuwa kaashi. Naye Mwami Kyagulanyi aga nti naye nedda bw'ogenda okwegendereza obulungi gavumenti tekikolera mu mwoyo gwa kwagala kukulaakulanya bannayuganda n'okubagaggawaza. Nedda kwagala kubabuuzabuuze bakumire mu mbeera nga balowooza nti gavumenti ebafaako naye nga mu nkola entuufu tebafaako. Nolwekyo watumala okujja mu buyinza nga Mwami Kyagulanyi ne gavumenti yange tugenda kuddira ensimbi zezimu ezibadde zitekebwa mu PDM tuzikwati tuziteeke mu byobulamu. Munnayuganda aleme kugenda mu ddwaliro lya gavumenti bamugambe nti kaakati genda ogula eddagala bakole gwa kumuwandiikira, basooke bamugambe nti genda bakuteeke mu X-ray, genda mu sikaani otuleetera alizaati. Ddwaliro lya gavumenti omuntu n'agenda nga mulwadde ne bamugamba genda mu X-ray oba mu sikaani waliwo eddwaliro lya gavumenti kubanga mashini tewali endala zaafa tezirina baddaabiriza. Bw'omala okugenda ebweru ne bakukebera osasudde sente nodda gw'olowooza nti maybe mu ddwaliro lya gavumenti bayinza okukuwa eddagala ery'obulwadde bwe bazudde. Bw'omala okudda ate mu ddwaliro omukugu kyakola kukuwandiikira ddagala era n'akuzaayo ebweru ogende mu famasi oba drug shop gy'oba ogula eddagala. Mwami Kyagulanyi agamba kyo kigasa ki? Omuntu omuwadde miliyoni naye mu mwezi gumu n'ab'enju ye bwe balwala beetaga kukozesa emitwalo 40 just mu mwezi gumu okulabika nti bafuna obujjanjabi. Aga nedda bwe nzija mu buyinza tugenda kuddira ensimbi zino eza PDM tuziteeke mu byobulamu, endala tuziteeke mu byenjigiriza zigende ziyambeko abavubuka bannayuganda okulabika nti basobola okufuna ebyenjigiriza bya yunivasite abatabadde na busobozi. Ampuliriza bigambo ebya Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agamba ebigambo bino byogeredde mu ggwanga yabyogeredde bweru gibadde yogerako ne bannayuganda kati banaye tubeere ba mazima. Ensimbi empitirivu eziteekebwa mu PDM naye tezirina impact. Nti singa enteekateeka ya PDM esigalanga bw'etambula egenda kutambula 1 year, 5 years, 10 years, 20 years, bannayuganda ng'obwavu bweyongera kubaluma. Nolwekyo katuddire ensimbi zezimu bwe tumala okujja mu buyinza bw'eggwanga tukwate ensimbi zezimu tuziteekeko mu byenjigiriza ziyambeko abaana bateesobola, ezisigadde tuzongere mu byobulamu bannayuganda bafune obujjanjabi obutuufu. Kaakati nno eyo y'emu ku nsonga oba Mwami Kyagulanyi lwaki tumwetaaga essaawa yonna yababeera omukulembeze w'eggwanga Uganda, kubanga ono ategeera bulungi nnyo oba oliawo munnayuganda munnansi kye yeetaaga naddala okubeera nga akyusa obulamu bwe. Kati Mwami Kyagulanyi bino byonna bitegeera bulungi nnyo kubanga Mwami Museveni ye nga ye omuntu amaze okubeera nga akaddiwa kati luwedde ku mpagala luliira mu nnyana takyasobola kubeera nga asolovinga ebizibu by'abavubuka kubanga ye si wa mulembe guno, ye wa mulembe guli. Ne bwakola te ne yeekaka n'abeera nga atambula amenye katambula agooma ne bwakuba push-ups kakadde emyaka gyagenda dda. Kaakati ebizibu byaffe takyasobola kubeera nga abitegeera, wabula bino byonna webigendedde mu maaso okubeera nga bibeerawo muganda wange Kakeeto njagala owulire ebigambo bibino era munnange byewuunyisa. Mu ggwanga erya Switzerland omukyala aliyo kakati asigaddeyo ng'akutte ebbendera ey'abannayuganda amanyiddwa nga Mari, era omukyala ono yeyeka gwe tulaba ng'ademonstratinga ku Swiss street oba ku street eze Switzerland. Yeyeka omukyala ono Mari agezaako okulaga nti struggle ekyagenda mu maaso. Twebuuza bannayuganda bonna abali mu ggwanga erya Switzerland babaaki? Kubanga wali abakuze abo bongo obasaasira mu myaka, wali abagonvugonvu abo bongo obasaasira, naye twebuuza abantu betuwalaba nga ku street ye Switzerland kaakati mwalagawa? Lwaki ku demonstration mwenna mwabula struggle mwagiryamu olukwe mwalaga? Tulaba omuntu omu
Switzerland ku street omukyalo oyo amanyiddwa nga Mari era butereevu nnyo nga akatambi kano kasembayo kagwerera ngenda kulaga omukyalo ono Mari bambi yenyigiddemu nnyo okubeera nga protestinga jjukira nti ono oba oliawo ne gyawangalira wayinza okubeera nga wala naye waliwo abantu ate abawangalira wali wennyini e Geneva mu Switzerland ewali ebitebe ebikulu byonna we basobola okukeera obukeezi ne batambuzawo na bigere ne balaga obutali bumativu bwabwe naddala ku ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naye kyannaku nnyo bano tebalabwako kati bino byonna nga bigenda mu maaso nja kuwa akatambi gye tusembera olaba omukyalo ono obuvumu bw'akozesa muntu omu era ono atandise okubeera ng'anoonya n'abantu abatali bannayuganda ne baga nti atujja kuwerekera tulaga obutali bumativu ku lw'ensi yo weebale nnyo nnyabo weebalire ddala obutazikiza bino byonna nga bigenda mu maaso nkugambye tuli mu kampeyini ya kusonda ambuleras 200 ennamba ye yesembyayo 189 kwojja ku WhatsApp ne twogera nfe ng'aba EKTV Media Uganda team twesondera ebyaffe tubeere nga naffe tuwaayo kaakati nno mu ggwanga Uganda kibuga Kampala oba Central Buganda kaakati baze bavumirya Nubianili CSG David Lewis Rubongoya ne Waiswa Mufumbiro aba propagandist nga bagamba mbu abantu abatali baganda NUP ebalese mu Buganda okwesimbawo okugoba abaganda mbu mu Buganda kati bino binabadde bikyali awo naffe nitugamba akufumbire y'omutwe omufumbire ya bigere mwenane mwenkanya evumbe tugambye atakulekera tomulekera ennyanja ekutta omira ne tugamba katugende mu bantu ba NRM bano tubafeffetemu tulabe jukira nabo bamaliriza akamyufu kaabwe era nga abantu bangi be bawadde babeere bafulaga beyala aba NRM abagenda okukiikirira bannayuganda naddala bali mu Central mu Buganda naye ekisinga okubeera nga kikwewunyisa bw'otunuulira ennamba abantu bano gye bawadde okubeera nga yegenda otukwatira fulaga oba okukwatira bannayuganda fulaga oba okubeera nga yeesimbawo ku lwa NRM majority oba basinga obungi si baganda si sosola naye nkulaga kyabadde bavumirira eri mu NUP nga wali abantu basatu bokka kati njagala oliya listi y'abantu bano aba NRM enkuyanja be baagala okusikiza abantu badde mu Kampala mu Buganda nga si baganda mubadde mugamba nnyo nti NUP yaleese abatali baganda simanya beesimbewo mu Buganda baleese Rubongoya yeesimbewo e Kampala Central ne baleeta Mufumbiro yesimbewe Nakawa nga MP ne baleta Nubianili omunubbi Buken Ali yesimbewo nga Meya Nakawa katika nkwe ku listi y'abamu ku bakutte flaga za NRM mu kamyufu mu Buganda naye nga ate si baganda njagala onfune bulungi this is not tribalistic wabula njagala kulaga NRM engeri gye yakuttemu flaga zaayo oba akamyufu kaabwe engeri ke katambuddemu naddala mu Buganda region 1 then gwo compare ngolabe mu Kampala Nakawa West waliyo Anderson Burola Nakawa East waliyo Freddy Ruhindi Machinde West waliyo Doreen Keita Machinde East waliyo Judith Nuwabeine songa ate mu Rubaga North waliyo Katongole Singi na Rwaha ono muyindi mumujjukira actually wane Rubaga we wali ne Mengo wali olubiri lwa Bene Rubaga wano we wali ne Bulange kwegamba Obuganda bwonna olubiri Bulange Seteserezo nebira n'emirimu egisinga ofisi za Buganda zonna omutima gwa Buganda guli Mengo naye MP waawo NRM gwe yawadde kadi muyindi kati simanyi obo muyindi asobola okutegeera ensonga za Buganda emmwanyi n'ebirala mu Wakiso entebe eyakutte kadi oba MP bamuyita Gashaija Steven Machinde Saba mu woman MP wa Wakiso district yeka Yesu Nankunda ekira waliyo Kananula Daniel Machinde Saba waliyo Munduni Philip Bukoma Nsimbi woman MP Katushabe Ruth Chimanya Kabonera ewaho owekitibwa Mpuuga waliyo Robert Asimwe Eraka waliyo Juliet Kinyamatama Ekochi waliyo Didas Tayebwa Eremi Yaga ewabadde Sekikubo kadi bagiwadde Emmanuel Rashande awo natukyali mu Buganda Mawogola North waliyo Aine Godfrey Mawogola West waliyo Anifa Bangirana Mugomba Woman MP Sylvia Nayebale Gomba West
Robina Rakojo, Mitiana North, Insegumire Muhammad, Mitiana Municipality, Estandia Nabo, Eriantonde, Woman MP, Dorini Katushabe, Ekabula, waliyo Asimwe, Enos. Bwogenda mu Nakaseke North, waliyo Wiriba Ahebwa. Bwojja mu Mubende, mu Buwekula South, mu Mubende, Didani Mubangizi. Bwojja mu Kiboga, Woman MP, Muhoza Desire. I think Muhoza Desire oba muwala wani. Muwala womu oba muwala wa Sale, I don't know. Omu kubane naawo baganda ba president. Then Ebuyikwe, waliyo Woman MP gwe bayita Diana Mutasingwa. Kyokka ate Ebusoga, kankusomeremu ku Ebusoga. Ebusoga waliyo Kadaga, Musoga, Kamuli. Waliyo Mastula Namatovu. Waliyo Matayo Bazanya, Musoga. Waliyo Kaima Ebuyende, Musoga. Waliyo Anet Nabiri Eruka, Musoga. Waliyo Jasi, waliyo Balieku, waliyo Musika, eriyo Magogo, eriyo Lufafa n'abalala. Percentage esinga Basoga. Then Mwankole, Bashayija, Katusime, Champene, Tumwesije, Mushabe n'abalala. So njagala okompeyalinge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda, edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 756 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale nno embeera bwetyo bwefaanana. Mukwano gwange ebigambo birungi si birungi mu National Unity Platform tuwongedde okubeera nga tubuluwako comrade oyo gw'olaba oyo musiramu ow'ettaawo mubadde mwenna mujja mmulaba ng'atambula ku street ez'e Kampala ng'ono agenda anoonyeza Mwami Kyagulanyi obuganzi n'akalulu aka 2026 nga pulezidenti. Kaakati nnoono kimaze okubeera nga kikakasibwa nti olwokutaano lwa wiiki eri omusajja ono yawambibwa yabuzibwawo okusinziira ku famire ye bagamba tebaddangamu kumulaba okuva olwo era yakeera butereevu nnyo nga bw'abadde nga n'ekizindaalo kye n'agenda akola omulimu gwe ogw'okubunyisa enjiri mu bannayuganda. Wabula ono ku lunaku olwokutaano teyasobola kubeera nga akomawo paka nakati kyokka nga bacomrades bangi betuzze nga tulabako nga bawambibwa ne babuzibwawo wabula okuddamu okubalabako amazima amatuufu nga bakaabya amaziga bano bangi abaami n'abakyala bagenda okuddamu okuzuuka babeera batulugunyiziddwa ebitagambika ebyo nga bikaabya n'okukaabya kyokka mu mbeera y'emu era olwo n'abaabuzibwawo nga naguno gwaka myaka giri gya 2021 nga naguno gwaka bakomredi abo tebaddangamu kulabwako yadde okubwako eky'omulubaale. Kaakati nno olunaku olwaleero wali ekatwe omwami ono jawangalya comrade mukyalo we avuddeyo ono ng'alina n'ezzadde bambi tinala kweza myezi 3 ng'alaajana ng'agamba nti bbaawe oba omwami we yabuzibwawo abantu abatannaba kubeera nga bamanyika era ono agamba yatwala obuvunaanyizibwa n'alipooti ng'omwami we. Kaakati nno naguno gwaka abakuumaddembe bagamba tebaddangamu kubeera nga bamanya amayitire ag'omwami ono. Nkugambye yabula lwakutaano olwa wiiki eri ewedde era enkya musajja twaweza ennaku 7 ezijjudde ng'abuziddwawo. Tetumanyi oba gyali ali bulungi, tetumanyi oba gyali ali bubi, tetumanyi oba baamuwamba baamutwalawa, naye nkugambye taddangamu kulabako musajja wattu naye ng'ono azze abeera n'ekizindaalo, azze atambula ku streets ez'enjawulo, azze abunyisa enjiri. Ono musajja talina muntu gwavuma, talina muntu gwalumba, wabula anywerera ku kigambo kye ekyo ekyokubeera nga abulya bannayuganda ekituufu ekirina okubeera nga kikolwa 2026 kamukamu tubeere nga tulonda President Kyagulanyi Ssentamu. Era mu mbeera eno tuyongera okubanja nga tugamba nti free musiraamu waffe asobole okubeera nga akomezebwawo kubanga talina musango gwe yakola, talina musango gwe yazza, talina muntu gwe yavuma, talina gwe yanyaga, talina gwe yabba. Era mwenna nga bwe mbadde mulaba musajja mukulu era yeekolera dda. Kaakati nno ono abadde ku kimu kyakubunyisa njiri wabula kyannaku nnyo nti famire ye omukyala
baby, abaana bonna bali maziga balajana. Kakati onako olwalero ameya Mulyanyama Makindi wali eri avudde buterevu nnyo n'akyalirako family ey'omwami ono. Kaakati nno ne bamutotolera ennaku gye bayitamu, ne bamunnyonnyola ebizibu mwe bali, ne bamunnyonnyola amaziga kwe basiibako, kwe basula. Basajja battu bakazi battu tebakyasobola kwebaka, amaaso gababeera mu kkubo, bagamba nti batulyawo nga gguse, tunaba tulyawo nga gguse, naye ennaku ziziba. Kaakati zigenda kola 7 ng'amaaso balaba meereere. Tuli wano ekatwe mu Central Zone nga waliwo muganda waffe gwe tumanyi obulungi anoonya akalulu k'abali mwezo ne Kyagulanyi ayambala ettaawo. Tulina omukyala wono Nakawere ate n'abaana baabano, so tuli waka naye tuzze okukyalira ku mukyala Nakawere talaba bbaawo okuva ku Lwokutaano. Twakoma okuba naye ekibuli ku Lwokuna tufunye amawulire nti bamukwatidde mu Central ng'era alina omuzindaalo gwe. Ekifaananyi kye tugenda kiteekako ku lutambi luno. So tuzze wano okulaba ku mukyala, talina buyambi, talina kibbaawe tamulaba. So tusaba abakulembeze ffenna tudimandinge muganda waffe oyo gwe tumanyi obulungi atambula n'akazindaalo ng'ayambadde gawuni ya Kyagulanyi oyo gwe mulaba mu kifaananyi ekyo. So omukyala we yono oyo muwala we, bano baana okuva luli tebalina kyakulya bwe tutegeeredde amawulire gano. So tetwagala kusaba byakulya naye tusaba omwami we bamuleete mu kooti oba batutegeeze poliisi gyali bamuvunaane emisango gye tutegeera, kubanga musajja talina buzibu, musajja mukkiriza, anoonya kalulu ka Kyagulanyi abalimu ezo n'abannu teguba musango. Ono ye mukyala we kaababuulire ekyo. Madamu kyekyatuuka ku mwami wo maama? Tunyonyole omwami yani amannya ge? Kasiga Abdul. Abadde atera kwambala atya? Abadde ayambala kanzu njeru n'ateekako gawuni. Kakati mumaze ebbanga ki nga temumulabako? Nnaku 3. Kakati musaba kigwe kikyoyagala nga ggwe? Bayandeka mbi Nakawere n'abaana. Omwana aliwa? Omwana olumudde kakati waba gyali bamuleete nga mulamu oba mufu bamutuwe bamutuwe bamuteke mu kkooti. Nyabo nze nanja taata wange yonna gyali bonna abamuyina tusaba bakole ki, tusaba batubulire wawaali waba yazza emisango, batubulire emisango ki gye yazza bamuvunaane byetukola ki byetutegeera. Nsaba taata wange bamuleete mu kkooti wabanga waliwo bonna abamuyina. Taata wamanya ge yani? Taata wange Abdul Gasiga. Chairman wa Central Zone Katwe 2 tubanja mukwano gwaffe Abdul Gasiga, musajja wa mirembe nnyo, talina mutawaana, anoonya kalulu kabali mwezo ne Bobi Wine, akuba miziki gye n'alanga abantu be abaagala obululu. Talina mutawaana gonna gwatuusa ku bantu, yabuziddwawo tetumanyiiko mayitire ge. Tusaba buli amanyi waali atuyambe tufune omukwano gwaffe akomewo ku kitundu, akole emirimu gye, alabire abantu be. Yaleese omwana wa nnaku 4, yamuleka wa lunaku lumu, kati yabuze tetumanyiiko mayitire gonna gyali. Batugamba bamukwatidde mu Central e Kampala ng'agenza okukola emirimu gye, naye tusaba amanyiko gyali amutubuulire atuya. Kale nno embeera bwetyo bwefaanana, ebigambo bwe bityo bwe biri, nga musajja waffe Comrade munnaffe twongera okumubanja nga tugamba nti free musiraamu waffe asobole okubeera nga aweebwa justice bw'abanga alina ensobi gye yakola obanga alina omusango gwe yazza, atwalibwe mu mbuga z'amateeka awozesebwe ng'era abantu abalala bonna era weebwe n'eddembe lye nga Munnayuganda oba oliawo ng'abantu abalala bonna. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, mukwano gwange ampuliriza, gavumenti evuddeyo n'ekakasa neka nti Bannayuganda bangi bakwata essente mbu ne bazitwala mu masinzizo, naddala abo abaziwaayo ku makya, abawaayo ekawungeezi, abawaayo mu ttuntu, beppo n'abo abawaayo ekiro, naddala abo abasomazi overnight oba abasabazi overnight. Kati gavumenti egamba mbu egenda kutandika ng'okukwatagana n'abantu bano tuzimba amalwaliro, mbu kubanga kirabika ssente empitirivu nnyo ze tuyina ezitusiiwa
ate nga amasinzizo ge tugamba mbu tuzimbira Katonda tasulangako mu kyaki yadde n'akamu n'akatono era tewali n'omu yali amulabyeko ng'asuze mu kyaki eyo. Era mwami Museveni agamba bwe tuba nga ffenna tuzimbira Katonda, abasiraamu ne bamuzimbira, abakatuliki bamuzimbira, abakulisitaayo, abadiventi, abalokole bonna bamuzimbira ennyumba za Mukama Katonda. Kakati bano ng'ate bagamba nti Mukama Katonda ali omu. Kakati nga beebuuza mwami Museveni yeebuuza Katonda zino zonna kyaki oba amasinzizo gano gonna agasulamu ddi nga mayitirivu nnyo. Kati ono agamba essente eziweebwayo ayagala muzikwateko mutandike okwezimbira amalwaliro mbone gavumenti erabika ng'eremereddwa. Kaakati tukuzzayo ku kiri bwe banga gavumenti eremereddwa okubeera ng'ezimba amalwaliro ku lwa bannayuganda nesalawo negamba nti amalwaliro agazimbiddwa ku lwa bannayuganda tegamala naye terina busobozi netandika kusaba abantu basobole okubeera nga beezimbira amalwaliro. Wano waliwo okukyusa obukulembeze, gye tubagamba enkya n'eggulo, kubanga gavumenti ennamba gye tuwulira ebeera n'obuwumbi era nga abantu babba ssente buli ku makya, buli mutuntu, buli kawungeezi, buli lunaku. Era nga ne mwami Museveni yavaayo mu bigambo bye n'ategeeza n'agamba babba ssente nzimanyi naye sinza bakwatako kubanga nze saagala basuule gavumenti yange. Omubbi wa ssente bw'omukwatako ajja kusuula gavumenti yo. Era ono yavaayo n'akakasa nti eky'omukisa omulungi n'abantu abamu ababba ssente mbw'ate ssente tebazitwala bweru wa Uganda bazibba, mbw'ate ababba ssente kasita bazikozeseza wano mu Uganda, kasita bazimba wano amawoteeri, kasita bakola bagula zi takisi, kasita bagula zi bbaasi, mbu bannayuganda ne basobola okubeera nga bafuna emirimu mu ssente zino zibbiddwa eziba zi-investingiddwa bannayuganda emirimu gye bakola mbulwako abantu ababba ssente ne bateekawo investments. Twabadde tukyali awo Kapiteni Francis Babu ono yavuddeyo n'ategeeza ensi ku TV nti banja babba ssente za Uganda ne bazitwala ebweru, wuliriza, ewa Uganda ne bakola bizinensi empitirivu ennyo. Otyo abamu bakoze ne zibbanka. Era ono yadde agamba nti abantu abo asobola n'okuboogera amannya kubanga mbu abamanyi ababbye ensimbi ey'omuwoomusolo empitirivu ennyo. Era bangi bakubiddwako n'ennatti oba ziyite envumbo oba sanctions. Kaakati bano nga gavumenti ezo eza Bulaya zigamba ne bizinensi zaabwe n'ebyobugagga byabwe byafirizingibwa. Kyokka nga Museveni akugamba ababba ssente bazi investinga wano. Kaakati ate bali abakubako ennatti oba bakuba envumbo ne bakugamba twabakubako envumbo n'ebyobugagga byabwe. Kitegeeza ate eggwanga erikuba envumbo munnayuganda oba Mufirika yenna oba omuntu omulala yenna nga si wansi eyo tewali muntu gwe bakubako nnatti nga talina byabugagga mu nsi eyo. Kati Amerika yatandikira kuba sipiika, bannamagye bakubye, abalamuzi bakubye, nga kitegeeza bano bonna ensimbi zibadde empitirivu nnyo ze bakozesa eyo ng'era balinayo zi bizinesi eyo. Kaakati ono agamba muzimba amalwaliro kubanga musobola okukwata ssente buli lunaku ne mwezimbira amasinzizo. Lwaki mmenyeka? Sooka oli ebigambo bino nga minisita kennyini ayogera ebigambo bino. Bannange, Uganda weeraga buli muntu yeekaabire. Gavumenti evuddeyo n'etegeeza nti saawa yonna bannayuganda baalitandika okwezimbira amalwaliro n'okwetera eddagala mu malwaliro. Kino kiddiridde minisita wa genda okutegeeza nti bannayuganda mulina ssente nnyingi nnyo ze mugaba mu masinzizo, ze mugaba mu mbaga, ze musondera abantu. Kino ekiraga nti nno kati n'amalwaliro musobola okugezimbira mwe bannayuganda. People, even locally people used to be the ones to gather local people to dig the graves. But these days, even the local people will say people should fundraise for digging the grave. And the grave must have tiles. Agamba nti ensimbi nga zino nate zisobola okusibwa mu bintu ebiyambira abantu awamu. If you are to look at a month expenditure of burial, of marriage, of church donations and so on, if you accumulate that money in 1 year, it will be able to finance all the health sector needs. Betubagamba nti government yetaga kukyuka tugende mu ensi ensuubize. Mulowooza tuli baana ba Nuupu tumala googera. Naye ono yadde minisita ng'alaga nti ssente ze musonda nnyingi zisobola okuzimba amalwaliro. So saawa yonna gavumenti yaligamba buli munnayuganda gy'oli gy'osinzira mu kitundu kyo musonde ssente muzimbe eddwaliro muteekemu amalagala kuba ssente muziina. Kuba gavumenti tekyalina ssente, abagabi b'obuyambi tebakyagiwa ssente. Nefe abatunuulira ekyewala balaka balabye ssente ze twasonze ku kitebe ekya Nuupu balowooza nti buli kimu kisoboka.
kati munnayuganda bw'onootandika okubanga gw'olina okuzimba eddwaliro magenda okujjanjaba ate ng'ow'omusolo oguli haayi oba oli bweru w'eggwanga oba oli waka ninga bakuggyako omusolo guli ogw'omutawaana ate ya gavumenti ekulaga teyina ssente wabula erina ezigulira esi erina ezigulira abaminisita obugombe erina ezigulira ababawakanya erina ezigula emmundu kati awo ogenda okumanya omanye nsi ki nga munnansi yeyezimbira amalwaliro ate nga apartment bunaku ziri mu kusituka mu kibuga bw'onookimanya ekyo ojja kumanya nti kyolina okukola 2026 nga gwe munnayuganda kwerwanako kukyusa nsi yo otherwise tetubagamba etumala obagamba ne wayita akaseera ne beeyogerera ne bakola ki buli omu ogenda kutandika okulooza ku bukambwe bwa gavumenti esuufuga obubi omanye nti saawa yonna gavumenti ennungi. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu gye buvuddeko nnaku 2 emabega lunaku lumu emabega yabadde ku interview emu n'abuuzibwa Uganda empya eyo gy'ayagala okuteerawo Uganda bannayuganda enaaba efaanana etya era ono yavuddeyo n'annyonnyola mu bigambo ebitonotono wabula nga mu kunnyonnyola bino yatandise na kusiiga kifaananyi eky'ensi yattu Uganda nga yo obulungi bweriko. Ono yategeezezza omuzungu yabadde ambuuza ekibuuzo wadde nga bannayuganda bangi oba oli awo naddala abo abaagala okusiiga enziro abanoonya ensobi naye ng'ensobi yabula abanoonya bakwatira mistake naye nga mistake yababula kaakati bano yavuddeyo n'ategeeza nti Uganda nsi nnungi. Uganda y'ensi erina ennyanja esinga obunene Muttanzige Lake Victoria mugimuyita Lake Victoria era ono yayongedde okunnyonnyola n'akona ne ku mugga ogwa River Nile era ono n'agenda mu maaso n'okunnyonnyola nti abantu b'e Kalamojja bafa enjala. Jjukira nakolera akatambi gye buvuddeko omwaka ogwedde ne nkulaga nti Uganda mu bitundu by'e Kalamojja twali tufiddwa abantu abasoba mu 1,000 nga bafudde bufi njala nga si bulwadde naye enjala naye nga kino kiviiriddeko ku gavumenti bad governance kubanga abantu bano tebandifudde enjala nedda. Lwaki? Kubanga ensi yonna bwe banga esobodde okubeera nga ebuna amazzi kiki ekiviirako abantu bano okufa enjala nga basobola n'okukola irrigation kubanga wali Abakalamojja abeesobola abasobola okubeera nga bakola irrigation scheme ne babeera nga balima ne babeera nga basobola okusappulayinga emmere okwetola regioni yaabwe yonna. Era ono yannyonnyodde n'agamba nti Uganda erina ettaka eddungi kubanga Uganda yeesingira ddala ettaka eddungi mu nsi yonna. Butereevu nga bwe kiri bangi babuukidde buli omu n'addamu byasanze ategeera n'atategeera ba propagandist aba NRM wabula onayongedde basomesa mu mbeera bweti. Ekyamazima His Excellency Kyagulanyi Ssentamu talina era neemu gye yakoze olw'ensonga bamubuuziza tunnyonnyole ku Uganda empya bw'eneebeera naye abasinga obungi ku social media abatamanyi luzungu bangi mbalabye okabambadde obugaalubindi oluzungu nga bamanyi luno olw'ebitege Kenya media gwe nkulaba n'okwekweka weekwese mu magaalubindi tomanyi na luzungu n'akamu n'akeddagala. Omusajja yavuddeyo n'annyonnyola n'agamba nti Uganda y'ensi ennungi tosobola kuvaayo lunaku lwa leero n'owaana mu kanneeyiba nti yalina akabina kalungi. Omusajja yatandise nga annyonnyola nti Uganda nsi nnungi Uganda erina amazzi naye abantu b'e Kalamojja lwaki bafa enjala lwa dikiteeto ono aliko owulira kuba tesobola kubeera nga asappulayinga amazzi abantu ne babeera nga basobola okukola ki okweyagalira mu nsi yaabwe. N'ayogera nti Uganda y'ensi erina ettaka ki eddungi wano Uganda tuyimiriddewo ku bya bulimi. Omusajja yannyonnyodde naye olw'okubanga gano ga Kenya media n'abalala mbalabye ku social media temumanyi luzungu y'ensonga lwaki muvuddeyo okutandika okulinnyirira His Excellency webale nnyo musalamu kantu kamu mbu yagambye simanyi abakyala b'omu Uganda balina obubina obunene yakyogeredde luddawa. Yavuddeyo n'annyonnyola n'agamba bannayuganda bantu balungi nnyongera nange bwe mundaba naye dikiteeta wammwe ono ntakabulwa alya obuwumbi 3 buli lunaku obuwumbi 3 sente zonna ezikuŋŋaanyizibwa mu university dikiteeta yazirya naye nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu talina na mistake n'emu gye yakoze yadde n'akamu. Wuliriza vidiyo yonna yonna ogimaleko naddala gwe atamanyi luzungu
mwabatamanyi oluzungu abalumbye his excellence nga mumumfuba musenyi yagambye webale nnyo mujjemu ebigambo bibiri olwokubanga yagambye bannayuganda balungi abalenzi balungi n'abakyala balungi ne mumufuula nti byayogedde nomulyoka mugambo byayogedde simanyi omutwe buugi simanyi biki mumufumye ebigambo bingi nnyo naye omusajja talina nansobi n'emu gye yakoze mulowooze ku dikiteeta obuwumbi obusatu bwaja sente zonna zakuŋŋanya mu ziyunivasite zonna ali mu kulya buli senta omusajja oyo his excellence Kyagulanyi Ssentamu mugwe tuba tulonda yekka ya Uganda dictator Museveni, this is your message. Bonjour peuple burgundais. L'heure est venue, est arrivée et nous avons le choix. Le seul choix que nous avons à faire aujourd'hui, c'est Bobi Wine. Museveni, c'est un tueur. Il a tué du monde. Le peuple souffre jusqu'aujourd'hui. Il n'y a aucun gain de cause pour ce président. Voilà pourquoi nous avons choisi un jeune président qui sait au moins ce que veut la nouvelle génération. Voilà pourquoi je vous demande d'aller voter Bobi Wine. Abba Museveni, Abba Mourod, ce sont les deux criminels d'Ouganda. Le peuple ougandais est en train de souffrir à cause de cette famille-là, de leur mafia. Voilà pourquoi aujourd'hui notre choix en janvier doit se porter à notre nouveau président, nouvelle génération, qui est là, Bobi Wine. Je vous invite à aller le voter. The more you torture Ugandans, the more you're gonna suffer with your regime. You are nothing but a criminal bastard who holds with your foolish drunkenness, attacking everybody. You will never be a Ugandan president. You will never be a Ugandan president. We, the people, need democracy. You are a monster. Bana Uganda, and it is such a monster. Uganda, mwino jirwanira mjinunule. Nawunya abantu abatuula ne mulya sente za Museveni ng'enkya tagenda zibajjako okujjako bafuula omuddu waabwe. Mulekeraawo obusiru obwo kubanga ezo sente z'abawa tezigenda kuweerera baana bammwe ng'oli mu kulya obusente obwo obutono. Kakati olidde obwo obusente obutono ekyo omwana wo n'omulekera ki? Babajjeko buli kimu, babajjeko emmwanyi, babajjeko ebikajjo, babajjeko bizinesi zonna. Temuli madwaliro, temuli nguudo, temuli masomero. Lwaki mukkiriza okubeera abatumwa? Mubeere basireevu mu nsi yammwe. Mu nsi yammwe mulekere omusajja oyo omutemu omuyitirivu. Muli ku ki? Bannayuganda benjagala abalungi ennyo. Musituke mulwanirire ensi yammwe. Tusondere ekibiina kyaffe kiwangule obufuzi tufune makubo amalungi tufunire abaana baffe future yaabwe. Museveni abalimba ne simanyi biki bibasi kati mwe mulaba oluzimu olwo lubatwalawa olwo oluzimu n'olukejjerwe n'olwepamira simanyi kaine lupama balina gye babalaza bw'oba otuulawo n'okiraba omuntu amaze mu ntebe emyaka 40 kiki kyakyayinza okuwa kiki kyakyayinza okukolera n'otubeera ku Bulaaya kuno n'olya sente za Museveni lwiri n'olya sente za Museveni ku Bulaaya kuno ku nsi ezirina buli kimu n'olya obusente obwandiyambye ensi yo n'oleka okulwanira ensi yo oli musiru gw'akola ekyo. Nawunya nnyo bannayuganda n'abantu abalungi betwalawazanga ng'abakazi betuyita bahajati nga beemikiridde simanyi kati nuulira byonna biwemula bwe musiru temusuulawo nga mukola bya busiru loba. Peuple ougandais, l'heure est venue pour le changement. Voilà pourquoi on vous invite en janvier. Nous n'avons qu'un seul choix. Le choix que nous avons, c'est notre jeune président Bobi Wine. Free political prisoners. Free all political prisoners. Leka abaana b'abandi
siriikiridde mulowooza nafa. Museveni ne bw'onoonjiganya okusuulawa togenda kunzija ku mulamwa.